era twawangula buli polling station ekitundu we babbira akalulu eruzira prisons ne kusiye buya naye era Wayiso ne pulezidenti baasobola okuwangula akalulu mu Nakawa yonna yonna. So mwebale nnyo okubeera bannankyukakyuka era mbasaba kusigaza omwoyo nga tuli bannankyukakyuka. Njagala okwebaza family ya Wayiso ne family ya Edith. Njagala okwebaza Kato yalinnyira mu Wayiso mu bigere n'anoonya akalulu ke. Era njagala n'okuddamu okwebaza ttiimu eri wano. Mwebale kwagala Wayiso kubanga be bano era abanoonyanga akalulu ka Wayiso bakansala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abankuumire ate n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abana meya w'e Nakawa mulonde leka bitwe mbaguleko mu ngalo. Olwakubadde mu mbeera nzibu ennyo era Mukama asigala nga mulungi. Bakadde baffe abatukulembera mu kanisa okusingira ddala kano omusiiwufu atuwadde ekigambo kya Katonda sebe bigambo by'amaanyi nnyo era tubeeyanjizza engeri. Manyi nti Comrade Wayiso bw'anaafuna chance era obubaka bw'owadde olunaku lwaleero newankubadde ali munyolwa naye buli bubaka bulungi bwe yayagadde bwebwe olunaku lweru. Era mbadde wali angamba nti omuli awo ye nneeta wa Wayiso kubanga naye bw'aba tumuzinda era egamba byogera bwati. Bakadde baffe bazadde ba Comrade Wayiso n'abatuzaalira omugenzi Katende anyabo omukumpesa ddala ekyamwami naffe Edith Katende. Ono nno abadde mukwano gwaffe nnyo nnyo nnyo. Nze personally mpiriddwa kubanga tubadde femweni twafuuka family twafuuka ba Uganda mu ngeri eyo. N'olwekyo kitalo nnyo okulaba nga atugenzeeko okusingira ddala n'atugendako mu mbeera eyo. Olunaku lwakyo tubadde luzira kulaba Wayiso era nga bwe tubagambye ku mawulire abadde mumenyefu nnyo 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 nnyo. Ekintu kyatugambye emirundi egiwerako okuba nti kimulumye nnyo okulaba abadde taliiwo nga mukyala we afa. Era abadde ayogera bingi naye n'akikinga n'ekigambo ekyo. Agamba nti mu byonna byonna bayiseemu chance gy'abadde ayagala ey'okubeera beekisayidi ya mukyala we mu mbeera eno gy'abaddemu. Ekyabadde kimukubye wala nnyo nnyo era nekimuluma nnyo. Naye era Wayiso talina musango. Olunaku olwaleero tuli wano twali badde naye yali agadde okubeera wano naye tetuli naye si kuba nti mulwadde oba tayagala kubeera wano wabula okuba nti bamusiba mu nsonga ezitaliimu. Era tukimanyi bulungi nti Wayiso talina musango gwonna gwonna. Ensonga endala esinga okumuluma era nga bwatugambye kwe kumanya nti omusango gwe bamuteekako bwe yakola dduli y'ekinamagye olwo olunaku bwe bagamba nti yali Kavule nga yeyisanga munamagye ate yali mu ddwaliro ng'anoonya bujjanjabi bwa mukyala we. So kyewuunyisa naye era nga Kanon bwatugambye Katonda gy'ali era byonna byonna tumanyi ajja tuyamba tubijjamu. Oba oli awo olunaku lumu tubeere nga tusanyuka. Uganda tusobola okyeyagaliramu ffena ffena. So twagala kwebaza eggwanga lyonna lyonna okulaba nga liwulidde ne Comrade Wayiso olunaku lwajjo abadde ku social media abadde tosobola kuyita ku posi oba bbiri nga tonalaba
nsonga eyo. So twebaza nnyo mwena mwena bannayuganda ababuli ngeri n'aba muganda wange King Saha wali awo si bwe bali kusiga okuyimirira mukomredi waiswa abantu ba Katonda mwena mwena mu ggwanga tubebaza olw'okuba nti kino kituyunitinze era ndabye abantu abamu bagamba wewandiwale naye naye kino kisusse tekisoboka lwaki mukola kintu eki. So twagala kwebaza unity erabiseewo era tusaba bannansi mwena mwena mubeera nga musobola okuvaayo okwogera ku butali bwenkanya bwe mulaba kubanga kino kya butali bwenkanya waiswa yalibadde wano olunaku olwaleero naffe. It is injustice, injustice, injustice. Buno bw'oba oyagala definition ya injustice oba obutali bwenkanya yeeno tetulaba olunaku olwaleero. Omusajja atasobola kubeerawo mu saavisi bwekyo ekitiibwa kubeerawo lwa mukyala we gwasinga okwagala. Olunaku lwaki abantu atugamba ono ye muntu gwasinga okwagala mu bulamu bw'ensi naye ali kukomera si kuba nti yakola omusango gwonna gwonna naye lwa byabufuzi. Mwebalirala sigenda kusukaawo Mukama w'ekimu eky'emirembe Edith abadde mu bulumi bungi nnyo abamulabirira ennaku ze ezisembeeyo abadde mu bulumi both mentally and physically. Ate obulamu obulumi obuli physical oba oliawo yalibadde asobola okubandiringa singa abadde tagenda tayita mu stress gy'abadde ayitamu. So kyanaku nnyo Mukama akuwa ekimu ky'emirembe. Twagala okukola okusaba wansi amukirize ebyobukulembeze